Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi n'ekya likinga video kati olunaku olwaleero njagadde tugere ku nsonga y'okulonda ssente ku nsonga y'okulonda ssente. Ebiseera ebisinga abantu bangi muyayaanira nnyo okulonda ssente n'abamu mutambula musamba ebipapula olw'embeera gy'obeeramu ng'osuubira nti oyinza okulonda ssente n'ova mu mbeera eyo gy'olimu akadde ako. Naye ebiseera ebisinga kyenjagadde mbabuulireko nti ssente ezo si nnungi mbutuufu nga si kubalimba. Ssente ezo ze musanga mu makubo ebiseera ebisinga teziba nnungi kulonda. Naddala ssente z'osanga okuliraana amasaŋŋanzira. Ssente z'osanga okuliraana amasaŋŋanzira. Ssente ezo tezandibadde nnungi kulonda. Ssente z'osanze masaŋŋanzira makkati oba okuliraana. Kuba jjukira oli asobola okuzeeyambulirako naye yeeyambulira amasaŋŋanzira mwennyini naye empewo n'ezifuuwa ng'ezijja wali wennyini waakoledde ebintu ne zeeyongera mu maaso. Okitegeera oba emabega. Kati gw'ojja kuva eri ogambe nti nonze ssente kasa nzironze sizironze wali wennyini n'otamanya nti empewo ezijja wali ne zisembeza ozironze. Kati kyenkusaba ky'olina okwesonyiwa ky'olina okwenenya kye kintu ekyokulondalonda ssente naddala z'osanze mu makubo ago agaawukana ago agabeera 3 oba 4. Ebiseera ebisinga beeyambulira nnyo mu makubo ago bwe gatyo era ne batera okuteeka ssente ezo oba ne batera okuteeka ebyawonga ebyo bwe bityo bibabeera byeyambululiddeko. Mukitegeera bulungi nnyo. Naye ekirala mulimu n'abeeyambulula naye nga tebeeyambululidde mu sitenseni ezo. Nga bwe nabagamba tosobola okuddira n'ogenda mu sitenseni n'olondayo amayinja ago ge nabagamba n'ofuna ewantu w'oteeka ssente n'onaabirawo wadde si sitenseni. Okitegeera kakitegeeza wonaasanga ssente ezo nga tozisanze mu sitenseni ojja zironda ogende n'ebyo oli byeyambululirako. Ate kye nnina obbagamba nti ebintu ebyo bye mulaba bikolera ddala. Mulimu ebintu bye mutwala ng'ebyokusaaga naye nga biri siriyasi oba akayute mubutegeera obutera okukwata mu nkwawo obwo buluma bwebukwata mu nkwawo. Biseera ebisinga mulimu abantu ababeera nabo nga tebubavaako naye bw'okwata ssente ezo n'ofuna ssente oba 2,000 oba 5,000 oba mutwalo n'ogwesangulizaako n'oteekako amasira bulungi nnyo n'ofuna by'oyogererako n'ozisuula mu kkubo. Kimanye nti omuntu agenda ozironda agenda n'obuyute obwo bwonna obadde butera okusumbuwa. Ekyo ky'olina okumanya obeera ojja kgenda n'obuyute obwo. Ebintu bingi bye bateeka ku ssente ezo ne bazisuula abantu bazironde bagende nabyo. Mayute, obusekere, bintu bingi ky'olina okumanya bingi nnyo abantu bye beeyambulira ku ssente ezo. Mukitegeera bulungi si kuzinaabirako bunaabizi. Oli kyasiyeesa asoloza esanguza n'ateekako omusaayi n'ayogererako n'azisuula. Gwe n'ozironda n'ogenda n'ebyo byayogereddeko byasaba bimuveeko. Okitegeera oli asobola okuba nga alina we bayita obusekere nga bumusumbuwa. Jasi n'afuna ssente n'ateekako amasira ago n'azisuula n'ayogererako by'ayagala n'olonda ssente zo n'ogenda n'obusekere obwo obadde bumusumbuwa. Kwegamba bingi kyembabuulira kye mulina okumanya naddala ng'oli bbali wa kibuga oba mu byalo eyo tekyandibadde kirungi kulondayo ssente emabbali w'ekibuga mu makubokubo ago. Nze nkyewuunya ne mu kibuga ebintu abantu bakyabikola ne mu kibuga abantu beeyambuliramu. Kati n'olwekyo mwabaddawo ne mugamba nti ebintu tebiriiyo abantu bakyabikolera ddala. Abantu beeyambulira ddala mu makubo ago. Abantu bateekawo ssente ne zifuumuuka n'olonda ssente ezo n'ogenda n'ebyo ebintu bibeeyambululiddeko. Okanya kulaba ng'obonaabona tofuna ssente kakantu k'okola ke kafa ky'okwatako kyekifa. Kwegamba ng'oli awo obonaabona n'ensi kumbe ebintu gwe wakola ki nga olina bye walonda n'ogenda nabyo. Ate ky'olina okumanya nti ebintu ebyo bizibu nnyo. Oli abeera abyeggyeko ate gwe n'ogenda nabyo bikusumbuwa nnyo. Kuba nze mmanyi ekintu ekitasumbuwa ng'obadde okiguddemu nga si kikyo. Singa omuntu atega omuntu lye bayita ettalo oli n'alitega omuntu ng'ayagala likwata oyo nga gw'ayagala mu mutima gwe nga gw'ayagala era nga gw'alaamiriza kwekyo ekibayita ettalo oba ettalo muliwulira.
kati gwe nojja n'oligwamu n'olibuuka gwe terikuyisa bubi. Ebiseera ebisinga gwe abadde atali nnyini lyo terikuyisa bubi, naye singa likwata oyo gwe badde balisindikidde liba lijja muyisa bubi nnyo. Kati n'olwekyo ebintu mulina obyegendera. Kyoba olaba nti mbagamba nnyo gwe omukyala w'olubuto n'oba toli wa lubuto, mu makubo ago ag'ettaka eg'ebbalibbali toyita makkati, ago amakubo agaawukana ge bayita amasaŋŋanzira, toyita makkati, gayite mabbali. Ekyo nkikubuulira oleme okugamba owona ebyo ebintuntu kubeera nga obikaseera obuuka ebintuntu kitokesa nebituuka ne bikuwerako ne bitandika okusiraanya n'oba nga kwegamba oli makkati gaabyo. Oba okitegeera bulungi nnyo. Kati n'olwekyo kyembadde ngezaako bategeeza nti ssente ezo mulina ozeegendereza, temumala galondalonda ssente. Bannange ssente bazisaako ebintu, mbabuulira, kuba ye oli afuna ekyo ekijja okwanguwa omuntu okulonda agende nakyo. Kuba nze nalina akajja mu kibuga eno, jujukira nalina akajja mu Kampala, naye maama wange kye yasooka okuŋŋamba yaŋŋamba tolondalonda ssente. Ekintu ekyo yakiŋŋambirawo ne neebuuza nti lwaki aŋŋaana okulonda ssente, kuba nali muto nga simanyi, naye yaŋŋamba ekintu ekyo. Kuba twatuukira nateete eyo, ng'omumanyi nti nateete erina obukubokubo obuyingira mu ndomo bungi. Abamanyi nateete gagguka Nalukolongo, Wakaliga, weno wansi gye bayita Munafuka zooni, odde eri Emutundu yonna waggukagukayo odde waggulu eno ku tayidize eyo waggulu Erungujja mu kigagga wayi yonna nateete kwegamba wagatta. Kati naye kye yaŋŋamba, era ekintu ekyo nkijjukira nnyo, mami wange nga naakajja mu kibuga yaŋŋamba tolondalonda ssente, osanga ssente mu kkubo zireke ziyiteko buyisi. Olaba ekintu ekyo kye yaŋŋamba nasigala nkirowooza. Kati lumu mandi ne mukwano gwange tutambula, tandise okufuna mikwano mu kibuga, mugamba nti maama yaŋŋamba ekintu kino tusilonda ssente mu kibuga lwaki? Kati oyo mukwano gwange n'ambuulira nangamba munnange ssente bazisaako ebintu, bazisaako ebisiraani, basobola okukusiraanya we bityo. Kyoba olaba nti nange njagadde mbabuulire, mu butuufu si kirungi kulondalonda ssente mu kkubo. Ssente ezo bazisaako ebintu bingi babyesanguza ssente ne bazisuula. N'obeera n'otwala ssente ne zikufuukira ssente ne zibuza ssente ze wandifunye obudde bwonna. N'olwekyo kye mbasaba mulina okwegendereza, mulina ofuba okulaba nga mwesonyiwa okulondalonda ssente ezo ez'omu kkubo. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende maaso n'ogyegattako kijja kuba kirungi. Nnyo mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.